Gwanga mujje. Bino byenzungira ku Twitter. Abantu abamu muyinza okuba kino temunnakitegeera. Mujjukire nti gavumenti ya Trump yatujjako obuyambi naddala obujja mu Uganda ku kalwadde akaleeta mukenenya, ku kawuka akaleeta mukenenya. Eddagala lya siriimu naddala ARVs yaziwera tezikyajja mu ggwanga Uganda. Oba okitegeera, naye gavumenti ya Uganda mu kifo kye yandisaze entotto n'ebaako engeri bw'eyamba bannansi n'okubafundira eddagala n'okukuuma eddagala erikyaliwo lyasobola okuyamba ku bannansi nga bwe bayiya pulaani eddako. Mubadde mukimanyi nti abakungu, abagagga ba kuno, bannaggwadda ba binnyonkondo batambula ku buli ddwaliro nga bagulayo amadagala ga siriimu, nga bagulayo ARVs, nga baziteeka mu masitoowa gaabwe basobole ozikolamu ssente batandika oziguza bannansi. Ekyo mubadde mukimanyi oba mukyali eyo mwebase. Buli munnayuganda yenna ng'owagira gavumenti ya Museveni ng'olina akawuka ka mukenenya, weetegeka okufa bakuziike. Abasajja bali bize bagenda mu malwaliro ag'enjawulo, bagulirira abasawo mu malwaliro ag'enjawulo, bakuŋŋaanyayo ARVs baziteeka mu masitoowa gaabwe batandika oziguza bannansi ku musimbi omuyitirivu. Kaakati munnayuganda omunaku, maama wange, jjajja wange, ssenga wange abali eyo mu byalo nga balina akawuka ka mukenenya, abatasobola nakukwata yadde omutwalo gw'ensimbi olunaku, bagenda kujjawa ssente ezinaagula eddagala eryo, kitegeeza baba bagenze kufa. Bw'osanga famire ng'erimu abantu nga bana bonna nga balina akawuka ka mukenenya, baba bagenda kujjawa emitwalo 88 ezigula akakebe kamu ak'eddagala erya mukenenya like ARVs. Eno gavumenti tekyalina kyeyagaza bannayuganda. Kaakati abantu abatalina mitima ng'abo abadda ku bulamu bwa bannayuganda ne babuteeka ku risk, ne baburiskinga just like that. Kozi baŋŋambye mbu njogera ku buli kimu. Bino muba temugenda bitegeera kubanga abantu abamu ebya Twitter tebabifaako. Abantu abamu tebalina na Twitter mu masimu gaabwe. Bino sinza abyogedde, si lugambo, si waayiriza. Bino biwandiikibwa mukyala wa Besigye Winnie Byanyuma eyabadde akola mu kitongole kya USAID ekibadde kiyisiramu obuyambi obwo nga bujja mu ggwanga Uganda. Ye yatwitinze n'agamba nti bakonda eminga abakungu ba gavumenti, abagagga b'omu Uganda abatandise okugenda mu malwaliro ga gavumenti nga bagula binga abasawo nga babawa enguzi, nga babagulako amadagala ga ARVs bagateeke mu masitoowa gaabwe gabule mu malwaliro, abannansi batandike okugabagulako ku ssente empitirivu bo bakole amagoba. Mwe munnaku yammwe bannansi mu kubonaabona kwammwe, mu bunaku bwammwe obutesobola bwammwe, bo bali baba banoonya kufuna mu ssente, wookwata obulamu bw'abannayuganda millions and millions of people n'obuteeka ku risiki lwakuba ggwe oyagala ssente. What a shame! Bantu mwe abali mu gavumenti nga muyina emitima emibi. Bannayuganda abanaku abali eyo mu byalo, omuntu amala omwaka nga takute yadde nusu 10 yadde omutwalo gw'ensimbi ng'alinze sizoni, bw'aba alina abantu be nga 3 mu famire bonna nga balwadde b'akawuka ka mukenenya, aba agenda kujjawo emitwalo 8 egigula akakebe kamu bwe kati ak'eddagala erireeta mukenenya, aba agenda kujjawo ensimbi. Abasajja abagagga abakungu abatuulidde ensimbi y'omusolo bagenda mu malwaliro bali mu kujjayo eddagala ery'akawuka akaleeta mukenenya ARVs, bali mu kuzijjayo baziteeka mu mayumba gaabwe bazikukunulira so that zibule mu ggwanga Uganda, eddagala liggwemu, libule mu masitoowa ga gavumenti liggwemu, bo basobole oditeeka ku katale batandika okusolozanga bannayuganda ensimbi empitirivu nga babagulako eddagala eryo. Bantu mmwe nga muyina emitima emibi, bwe twogera ku bintu bino mbu wite okumaaki twogera nnyo, buli kimu tukyogerako. Kati nze maama wange ali mu kyalo, ssenga wange, jjajja wange, kojja wange, mwana wa ssenga, mwana wa jjajja, mikwano gyange abatasobola kugenda ku Twitter, abatalina simu zigenda ku Twitter kulaba bintu nga bino, baba banaabimanyira wa? You people, lwaki bantu mmwe muyina emitima emibi? Lwaki gavumenti ya Museveni etuusiza bannayuganda nti obulamu bwabwe bukwatirizi? Munnayuganda yenna okubeerawo, kwegamba alina kubeerawo lwakuba Museveni asiimye ne gavumenti ye. Abantu abali mu gavumenti ya Museveni nga muli babi, you people, nga muli mizimu, nga muli sitaani zennyini. Omuntu waakwatira nti eddagala terikyajja mu ggwanga Uganda, Amerika yatusalako obuyambi,
bwe eddagala eryo eriva mu Amerika nga lijja kubanga Amerika yatuwanga eddagala eryo gye lyavanga batujjako obuyambi tebakyalituwa naye n'eddagala eriri mu masitoowa erikyakwatiridde bannayuganda kugina emyezi 3 gye baali batuwadde bo bali ku kaweefube wakulijja mu masitoowa ago ne mu malwaliro ga gavumenti bali kukunulayo baligulira ku ssente ez'ewaggulu kubanga bakimanyi ligenda kubula bo baligule lyonna balimale ku katale balimale mu malwaliro balimale mu masitoowa balyezze lifuuke lyabwe kati libeere ku bbula bannayuganda batandika okulajala nga balinoonya batandika okulibaguza kaakati nze omuntu omunaku ali eri mu kyalo awoza muzeeyi tova ku maini mwagala ddembe you want peace mugenda kubeera mutya mu ddembe nga mugenda kunkumuka muggweewo nga ne gavumenti gye muwolezako nti yabaleetera emirembe tesobola kubawa amalwaliro tesobola kubawa bujjanjabi temulina ddembe kubeera balamu nti bba wali ekizibu n'obulamu bw'abannayuganda nga buli ku risiki bo baba balabirawo nsimbi kukunula nsimbi kubba bo bannayuganda okubeera mu nnaku ne mu buzibu ne mu mbeera ey'obunkenke bo baba balaba kukola ssente kaakati omuntu omugagga olina ssente otandika otyo oggula eddagala lya ARVs olimale mu katale olyezze bannayuganda batandika oddiggulako ensimbi empitirivu nga bannayuganda mubakenenudde mubaavuwaza to the extent titebakyasobola nakwetwala bo bokka mu malwaliro okwejjanjaba leero bateekeko eddagala eryo erya buli kanaku lye balina okumira buli kanaku nga balisasula nsimbi omuntu bw'abeera nga famire ye erimu abantu 3 4 5 abalwadde aba agenda kujja wa ssente ezo temugenze kutta bannayuganda mubakunkumule mubamalewo you people why are you so heartless bwe twogera ebintu bino oli bwajja ku video yo ng'oyogera ebintu bino you talk much oyogera nnyo ani yakuwa obwa spokesperson you can even imagine nga n'ekimama wakyo oyinza okisanga mu kyalo nga kirwadde kyakawuka ka mukenenya nga tekimanyi na bitambula bigenda mu maaso mu ggwanga naye ne kijja ku video ng'eno ne kitandika commenting ebyekiwumba tuutu you people abantu abali mu gavumenti ya Museveni bannange mubeereko abakufu mukute bannange bannayuganda muleme kutta bantu omuntu wajjira mu Uganda bw'atandika kuŋŋanyiddwa eddagala lyamanyi nti bannayuganda balyetaaga buli kanaku aligula alimale mu katale so that yasobole okufunamu ssente empitirivu. Can you imagine these people are evil, they are heartless, really heartless. Kubanga abantu abalina akawuka ka mukenenya mu ggwanga bangi ate abateesobola nga bafuna eddagala lyabwerere kati bo bali mu kulijjayo mu malwaliro baligula balimalayo ku katale balimalayo mu malwaliro balyezze baliteeke ku bbeeyi bo basobole okukolamu omusimbi. Can you imagine omuntu atalina kyakulya agenda kujja atalina na kyakulya kimusobozesa kumira ddagala eryo anajjewo ssente ezigula eddagala eryo mwagala kutta abantu kati ogenda kusangayo ekiwumba tuutu nga kirina akawuka ka mukenenya wabula kibuuza batuwa eddembe king'ogenda kufa nga tolina na ddembe ku bujjanjabi nga you don't have a freedom okubeera omulamu. Ugandans who witched us, foolish Ugandans who witched us.